kumira ddagala era nze nlinze kimwafe nziike ate naamukolera ki? Mukadde yagamba Akisam tayagala kumira ddagala era nze ninze kimu afe tuziike. Abasawo ne bamugamba abaana banno bali okusomera ogenda obasomesa. Akisam mira eddagala munnange kitandika naawe. Gwe kyomanya embeera ya Akisam si nnungi. Obulwadde buno otegererawo nti Akisam mulwadde siriimu ye amugonzezza n'ate alina okumira eddagala. Eno ye firimu yaffe etandika. Josh K. Alright, olekedde kina Uganda Super. Njagala okutegeeza nti nno eno firimu tugiweereza bannaffe abalwadde b'obulwadde buno obwaffe obwa siri Maximum Productions Atex Courage bakutuusako firimu etandise so nga ate tebali bokka. Walimu ne bano bakasannyalaze Tincture Avenue okategedde. Maximum Productions presents in association with the Tincture Avenue firimu etandika olunaku olwaleero. Andi Mwenya Life Uganda by the way Mwenya balina eddagala Mwenya Nacho Mouthwash eddagala likozese okuuma amanyogo nga malamu n'okujjanjaba erinnyo nga wakalijjamu. Dembe Mariam ne Sempa firimu etandise omuyaga. Guno muyaga gutumazeewo kamala. Firimu eno ngiweereza bannaffe abalwadde abasiriimu. Naawe kennyini kikakatako atannamulwala okumanya bintu bino kubanga bitukwatirako ffenna wamu. Tutandise n'omukyala ali wano alunga eddagala alina omulwadde gw'ayagala okuliwa. Embeera yeeyo mwali embeera ya bwavu tewali ssente n'atesitingako gunoze mululuuza ne mutwi abigasawo byonna ebikaawa manyi bitera okujjanjaba. Ettala gye tulinawo yatadde obanga mukwano mukwano naawe nywako ajjanjaba mwami we bambi. Kino kye kiseera munnange omulwadde ng'azize eddagala era n'ekiwundu nga kisambye eddagala kitegeeza omwami teyalusukka. Gwe baali bawa eddagala okuwona yasigaza kimu kyakumuziba maaso. Omuyaga ye firimu gye tuli mu kulaba olunaku olwaleero ya Seruyange Shafiki eyagiwandiika era eyagidirectinga. Oyo kojja wange kojja Fiiki webale munnange omulimu ogwasizza maanyi. Kina Uganda nga wenkugambye naye ng'omukyala gwe tutandise naye wali ate oyo ye mukadde wange anzalira ddala. Rest in peace mama. I love you so much. Kati munaye ku ssomero waliwo kanyukaama akazze n'abaana ab'obulenzi mu ddoomu bakaagala. Nawe kandekere niyo mmwe mwena mukaagala. Ab'emikwano ababiri baagala nyukaama. Kiki ekigenda mu maaso? Ntulumunyi n'atuuka. Ntulumunyi anzannyira ng'omuntu. Ntulumunyi onzannyira taata. Mwena mwagala kati tukuba akalulu. Ye magezi gatta Ntulumunyi tukuba akalulu. Kati anaawangula yaba asigaza omukazi. Omanyi bano ba mikwano kati basalawo bonna omukazi bamwagala ate baakalimu yagenda okutwala omukazi omukwano gusigalewo. Nze nonze kano okukakkana oli yalonze awangudde ekikazi kyokka no tebannamukwana naye just bataddewo enkolagana nti nno bwe kuba kukwana omutatwala manda omu yaba atwala era ekyo bakisazeewo. Tulumunyi ali wano bali kasaawe azannya mupiira volleyball. Damascus asinga otegeera akazannyaako. Damascus wa Black Gem Pictures. Tulumunyi atambula alinga alina byawagise mu magulu awo bireme kugwa leka kibadde kitomedde kiraba gye kiraga kati naalumba laba n'omusibu mulaba anti Ntulumunyi ajja mbadde ngudde nayagala no bamusaasire nolowooza bye baliko
tunuza mu bbanga ano Yesu akomawo leero I mean Allah alabika akomawo leero n'asembera gwe naawe ndeka kiki kirabe How are you? oli otya ndi okay ofaayo ki Bampita Ntulumu. nze ntulumu ani akubuuzizza oba ntulumunyi Nina amawulire. Justin amawulire g'amalungi ne gwe bagamba nga tayagala kugagira olaba omulenzi oyo gwe njogerako oli naawe yisawa n'amaaso oli gwe ŋŋamba oli oyo akuta omupiira gwa Museveni oyo gwa yero kyentegeeza Akuliyo. okimanya akuliya ndiyo bitya eŋŋamba Akwagala. akufa anfa sha atya ayinza ate okunjagala Okwadda. nawe walina omukwano ogwadda nze simwagala ndeka kawala kapya ka newcomer ka burawuni aba progressive mbatumiddeko mujjukira ebiseera bya Pamela ali newcomer ng'ayaka ffenna netugwira naye tukuba akalulu mukakana ssebo Joshua amwanguddako kuba naye Pamela nkutumiddeko yonna Jolly ali atya omwami gw'oli naye kati abaana bagamba batya kati munaye bitandikira ku ssomero byatandikira ku ssomero baana balenzi bali mu laavu nga balaba Nuka amaze ku ssomero nabo ne bagwirana ne bakwana kati waliwo ono ali wano alinze tuli ku Devana bandi lonje eri saidi zaano ebuloba natera otuka ku kigenda ku forest nabo balina services z'amaanyi ebifo ebyebbeeyi weebi temukiriza abaana okuzannya ebinauganda okutuusa engeri eri abanauganda ngamba nti no mukola kyamaanyi kati munnange bano abalenzi bali mu laavu n'omuwala naye ye baba w'omuwala tayagala mulenzi kyokka tanzikiriza kwaga kyokka nze nkufa nenze nkimanyi ekiriba ekyaffe kiriba kyaffe newankubadde nga baabawo agaanye nze manyi omukwano oguli masekati gaffe gujja tuwanguza byonna nkwagala nnyo munnange kikazi kyatu omulenzi akola wano babula obudde bumpeddeko baba naatera okukomawo kadduseeyo ewaka bambi kajje kalabe ku mulenzi n'omulenzi abadde bize ng'aweereza naate ye baaba tayagala baana bano kwagalana bamumugaana buli lwentunuulira eddagala lino nendaba n'alimira omuzadde akyalidde headmistress naye maama Beki omwana ono omulwadde yamujja kati munange omuzadde ono aleese eddagala headmistress aliwo omwana alimire ne headmistress agamba buli wentunuulira eddagala lino netunuulira n'alimira sisobola dde muwa kati munnaye n'amubuuza omwana ono obulwadde bw'alina yabujjawa tegeera obulwadde bw'ayogerako bwe bulwadde obwaffe kati ye maama agamba nti no obulwadde bwajjanga muyaga era abangi bagamba bwava mu mazzi ga Victoria by the way gwe nkubuuza olowooza siriimu yavaawa siriimu yavaawa efirimu gye tuli mu kulaba omuyaga gwe tuli mu kulaba kugamba nti no subscribing ano ku Dembe Movies tusobole okuweereza firimu endala nnyingi nnyo kitegedde mukwano kati munnange maama anyumya obulwadde gye bwava naye obulwadde bwo abunyumyanga ngero kwegamba abuyisa wala nange lwali olwo nange nalabiraawo tetwamanya abamu bagamba buva kooki abamu bagamba buva mu Lake Victoria gye bwatandikira obulwadde bwa siriimu abamu bagamba abazungu be babuleeta abamu bagamba nti nno ki oba ki
Esitole okumanya gye bwava yozo tezitegerekeka bulungi. Kati munaye tuddako mu family endala. Kati munange ng'abaako kyamulagaano ku ssimu. Omwami alabe. Naselectinga. Ekyo kye tuba tugula. Kati omuwala ng'ajja. Ayagala kapaafu gundi akasiba enviiri. Aze n'ababuuza maama kaliko wanti ffe abakuterekera. Bebe. Okimanyi kitwakola ensobi mu kusooka. Kimanyi twasobyamu. Omwana obutamugamba kituufu kyali. Kati family gye tulimu erinamu omwana omulwadde. Naye kituufu kiri tebamugambanga. Gwe kaddoti omaze ne weebaka. Kati diito. Kadde kawoggana nga tekaagala kwebaka. Kati omuwala ng'ajja anoonya holda ye. Maama yamugambye sifa abagikuterekera. Nika ginoonya eriwa. Tunula no mu kitabo n'agamba Blessings loves Alex. Nenga Alex ye bamumugaana. Alex bamumugaana. Blessing bamugana. Mama. Ukimanyi Blessing yagala Alex. Mama ukimanyi Blessing ne Alex baagaana. Kyokka temumugamba. Yabanga tuli wano. Alex yasobola kwagala Blessing. Wadde nga kitegedde nti alina siriimu. Tuyinza okubeera ano twekikiriza Alex ne bagaana Blessing ng'akitegedde nti alina siriimu. So mu bufunze omwana oli ow'obuwala gwe bagaana omulenzi alina obulwadde obwa siriimu ne famire temugambanga. Kyokka ate ye Alex alabanga baba amulemesa. Kati omuzadde nze ngamba okusinziira ku firimu yaffe eno woba olina omwana omulwadde kiba beta n'omubuulira n'omugamba mwana gwe oli mulwadde wa siriimu n'atandika okunoonya. Kati munnange ono ye mukyala gwe twatandika nayo buto annyonnyola era ng'anyumiza headmistress n'agamba omwami owange yanfaako bw'atyo. Najjanjabako nengezaako bwe nagezaako naye omwami yagenda bambi ako ne bakwata bonna. Naye omwami wange yankutukira mu ngalo gezaako okumujjanjaba tebyali bingu wabula mba ntambula. Omuzadde omulala alumika emboozi. Kati ono aba atambula n'asanga omwana teyalina mwana. Omwana gw'ayamba kati si ye yamuzaala. Nedda. Yalonda mulonde. Gambye akugambe. Talina kye yali. Kati ono mulenzi alowooza ku mwana mwana. Enough, w'oli ate nange wendi. Kiŋŋambe. Yamala ne yeetuukira. Amazima gali nti Becky okuva lwe nakolaba natandika okukwagala. To love me? Yes. Era gwe ky'oba omanyi omukulu yamala ne yeetuukira ng'avudde ku byantulumunyi n'akuba amanda n'agamba Becky okuva enakulaba natandikirawo okwagala ng'omutima gungamba twandibadde twagala kuva buto. Nakwata omwana. Tudde wa mami yalonda omwana. Nesijja naye Kampala. Omwana yava mu kyalo n'amulonda kyekyo kibeti nno nga kito n'akireeta e Kampala. Naye olw'okuba nali sinaye bikwata ku mwana. Munaye maama teyamanya byali bikwata ku mwana alonda mulonde. Amuleeta. Nga simanyi ddiini ye. Tamanyi bazadde be. Kwe kusalawo. Tamanyi muntu yenna kuba yamusanga mu nsiko. Ne mutuma amanya. Mu ddiini yange. Ne muyita Becky. Era ye. Iguma ensi gyenne okutwala gye. Yamutuuma Betty n'amugamba Betty guma mwana wange. Si gye naakutwala. Oba wakayita ebbanga gye naakulala. Wabula akayita emyaka 4. Becky. Wali wakayita emyezi 4. Yatandika okufuna ebirwadde. Becky n'atandika okulwala. Nesalawo. Ne mutwale mu busawo. Betty we yatandika okulwala. Maama n'amutwala ew'omusawo. Bamukebere. Betty
result nezijja nga zigamba kizibu kyakwogera. Yeah. Betty. Result ez'eddwaliro. Sawo yakamutema maama n'amugamba. Nangamba. Betty. Beki watu. Yali alina. Akauka. Akaleta mukenenya. Betty alina HIV. Omwana gwe yalonda mulwadde. Betty yali mulwadde ndowooza abazadde be baali bamusuulawo olw'okubanga mulwadde. Kati munnange maama yafaayo newankubadde yazuula omwana oyo nga mulwadde yasigala mulabirira. Yamutandikirawo okumumirisa eddagala era nakati ebigere bino eddagala eryo lyaleese ku ssomero bali muwe omwana. Kale maama bitegedde enda mukumaakuma mukubiriza amira eddagala. Kikazi kyattu kirungi kinyiira okukamala naye bambi kiri ku ddagala. Nze nagamba mu nsonga eno kitwale nti gwe wekka gwe mulamu abakuliraanye bonna balwadde. N'olw'ensonga eyo beera mwegendereza kuba ekituufu kiri nti saawa zino siriimu ye akyatulinnya ku nfete tetulina ddagala lye naye waliwo kampeyini egamba nti tumulwanyise tugende okutuuka mu 2030 nga takyali nsonga gye tuli. Nti omuzadde omulala abadde wali abadde azze kusasula sente za muwala we kyemu ne yeeyanza naye atawulidde mukazi munne obuzibu bw'ayitamu amutegeeza nti Becky ye muwala we abadde amuleetedde eddagala amire eddagala kubanga mulwadde wa siriimu. Kati omwana wo ng'ali ku ssomero mukubirize nnyo mugambe mwana wange gwe mulamu asigadde balwadde. Ebintu bya laavu n'okwecoka ojja kubikola oluvannyuma lw'okusoma. Tobipapira kati wabula ojja bikola mu kaseera ng'omaze essalawo. Kati munnange omuzadde n'ajja n'abuuza ali mu ddoomu. Baabuuza ne bamugamba omwana ali mu ddoomu gw'oyagala. N'agamba mumumpitire muwala we gw'ava okusasulira fiizi. Tulaba omuyaga. Olugero luno lwaliyo si ku bazannyi wabula lwaliyo ku bulamu bw'abantu abamu. Mwala yajja yaniriza maama we namugamba mpitaako wano jangu gwe jangu. Ku kyempulidde ndi mukwano gwo Becky toddamu kumwemanyiza yadde okumwesembereza. Mukwano gwange ate buli kimu nkikola naye. Toddamu kumwesembereza. Ye maama yagamba muwala we nti no toddamu kwesembereza Becky. Becky ye mulwadde ayina siriimu. Gambye abaana bano oluusi bayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Nti no buli ategeera nti ayina siriimu atandika okumwesamba. Buli ategeera nti ayina siriimu atandika okumulabanga olumbe. Nate njawo okugamba nti siriimu omulwadde wa siriimu. Gwe sooka ojje wano gwe. Negwe. Tova ku mwana w'abaana. Tokimanyi tebakwagala. Tokimanyi tebakwagala lwaki teweesonyiwa mwana w'abandi naye. Ndi ku mwana w'abandi ozunga. Oli ano ozunga obukooti. Ono yali mu kwetega. Kirasi zo ziri wano ozungira ku mwana w'abaana we batakwagala. Mama. Gwe njagala okulaba. Tugamba nze kayungirizi. Afe tuli bakayungirizi. N'ennyunga abeeno bonna ne. Ennyunga abeeno n'abeerye. Nze sirina wayi empitamu. Kati nze abadde ateesa ekyebbiri kino. Tekikole makulu. Leero gwe. Oli mukopi. Okimanyi oli mukopi. Ate wano tukoze tutya.
era nkyali mukopi. Oli mukopi? Oli mukopi. Ate oli mukopi nnyo. Oli mukopi ebyaddala. Neera nkyali mukopi. Sibirimu. Wabula sibirimu. Sinnabakuvumako wadde. Sinnakuvumako nsonyiwa. Tonnabaako mukopi gwe naggaggawa kuno. Kamuyite. Birimu. Nesirimu. Otulireko waneeno Kati ogira otuulira ano. Mala okumuyita omwana wattu. Agambye oli mukopi. Kati bamusimbye. Ekyebbiri kyattaano kya mutwalo. Oli bulungi? Kati ntulumunyi ngajja. Eddagala likyaliwo? Kati munnange tulumunyi abaagira bw'ati. Alimize bulungi. Beti nga mu ofiisi HM amugamba nti munnange. Naye Beki mwana. Beki mire eddagala mama abadde wano. Nkusaba. Togezanga n'oyosa n'olunaku n'olwo. Eddagala eryo lyakumira buli lunaku. Yamugamba togezanga n'oyosa n'olunaku olumuntu lumunyi. Gana amawulire gaamugwa mu matu. Juke yakubisa banne akalulu. Era mukwano gwa ntulumunyi ye waba yacoka. Kati ono ng'aleeta kamadamu jangu naawe ebuyaze. Najja bebi bannange nga sanso jangu gwe tubeere kyokka n'otuula no ku disipule. Nange omukwano guli wano. Omusajja omukazi alekawo ab'eŋŋanda ze aleeta ebyawandiikibwa n'agenda ewuyo omuntu yamutondera. Munnange kyatuwandiikibwa nti omusajja kyaliva alekawo kitaawe ne nnyina naye taba ne mukazi we ne baba omuntu omu. Era oyo yenze naawe. Oyo nno oluberyeberi essuula 2 onyiiri olw'19. Nti oyo yakulira mu maka amalala. Ate ne Namubiri we yayimba n'agamba nti n'omukwano guno muzibu eyakulira mu maka amalala. Kumbe gwaliko ye. Naye tamanyi. Wabula simanyi kyakugamba. Simanyi lwaki baba wange takwagala. Simanyi lwaki baba takwagala. Kimu kyenjagala. Buli kimu kyenjagala akiŋŋaana. Simanyi lwaki tanzikiriza. Kyokka gwe oli mulenzi mulungi tanzikiriza kugwa mu mukwano na muntu yenna. Ne gwe ekikulu kasita nze nkwagala. Naye kibuusabuusa. Nange nkufa bitole. Blessing agiwunye. Ono nno yalagiridde. Blessing oba tewandigeza nawe tukoze tutya tufudde ffe kati ate agenda bali saidi yiteeno nawe genda obalabule ne badduka balabula abantu. Kumba ate nno nakutte kweno saidi baba yatayagala nsinga ate bana baludewa Blessing ali mukwano tawulya Blessing ne bamugwako. Gwe kano sagana tufudde ffe twafudde dda tulidde za bwereere. Mukama waffe fuluma emubbiri toddamu okuzungira wano. Tovevenga nawe yipitako. Gwe vivenga mpola yitawo mu nnyumba. Ayayaya bambi. Ye baba tayagala kumanya. Ono ali mu laavu ne Betty. Tambula bonna luva ku ssomero baddayo bonna. Lumuza High School. Mwebale kubeera nga mutuwa ekifo okuzannyirako awo. Amantino mukola kyamaanyi nnyo. Bano okugambya omukwano gwabwe. Holiday be basoma holiday abalala bali waka. Bakandidate omukwano gubassa mu kabu beeriisa bakola biki. Bannange egenda mu maaso. Kati omukulu ng'ajja akuba ssimu. 0758743134 Joshike. Akuba essimu. Beki mkwano. Nze siri bulungi. Siri bulungi baby. Kuba mpulira ntiddemu tofuna olubuto. Beki ntidde tofuna olubuto. Amakulu nti okwecoka beecoka. Naye bwana mukulu ye yeeraliikiridde lubuto. Yeeraliikiridde lubuto. Ono gwe twatandise naye. Nga maama amugamba
nti nno ze ninze lunaku lwanaafa nziike kuba agaanye okumira eddagala so nga toye mukaddanzaala Peruthi Tibiri Nambeeda. Rest in peace mama. 28 Desemba 2023 teyakuleka mukwano naye tujja sinkana ku lunaku olw'enkomerero. Kati Beki ali wano yeeraliikiridde Koze ensobi. gamba muganda we nti nkoze ensobi. Nentabye ne Aksa mu kikola ky'omukwa. Ekituufu kiri nti twekyose ne Akisamu. Bulijjo oli mutemu bw'otyo. Oyagala kutta mwana waaba. N'okimanyi oli mulwadde ate ne weekyokka n'omuntu n'otamugamba. Ebintu byonna baabikusomesa obi. Buli kimu baakikusomesa ne bakunnyonnyola butya bw'olina okutambuzamu obulamu olina kufuna mulwadde munno. Kiki omwana omulamu wamuse? Lwaki? Kizaako. By the way, abantu bano mu counseling wofuna obulwadde genda mu ddwaliro bakuwe counseling bakubuulire butya bw'ogenda okwasaganya obulamu bwo era osevinge n'obulamu bw'abalala. Kitegeeza ki woba omulwadde ng'omanyi nti no oli mulwadde bambi abalamu baleke kulembeza nnyo ekyokwekebeza omusaayi singa weekebera n'omuntu ng'ate ye mulamu gw'oli mulwadde. Kitegeeza ki? Either muleke. Kitegeeza ki omukwano kinyuma ogwa mukwano nga gw'oli mulwadde n'ogwa mukwano n'omuntu gw'otamanya status ye kisingako n'osooka okulembeza okwekebeza before okwekyokka nga tonnamutta. Kati munnange bano batudde ano ku Devana babadde balina gwe balinze ndowooza kansube si balwisizza bannange ono ye Mama Betty gwe tumanyi. Kati kiri kitya? Nakubidde naŋŋamba anaatera okutuuka era saawa yonna kyemmanyi atusanga wano. Wabula bannange ebintu bino bintamu. Omwana buli musajja gwe tumuleetera tamutwala. Gwe ky'oba omanya kana akasajja kaagala obwana kagenda mumutwalirawo shiwadiri ate nako kali mu mbeera y'emu. Kati baba bali wano omusajja ng'atuuka kati baagala kufumbiza oli omuwala blessing. Kati omukulu ng'atuuka kansubire sibalwisiza bannange gwe mulindwa. Kati mukulu kati munnange ono ye Bridget oli ye bbaawe nsanze okulaba munnange oyo omwami ye musajja munno yagenda okuba omuko yagenda okuwa omwana. Ebisingawo Bridget kabyanje okitegedde nga batuula ali atya omukyala ali kiriya naye waliwo kye twagala okusooka okuyitiramu. Mwe temufaayo ndi redo biwuliriza ate omwana oyo ngenda mwagala. Kasisita gwe ky'obumanya nkaagala nnyo nange nkaagala nnyo okusinga gwe ngenda kaagala naye mukubiriza okumira eddagala ate eddagala eryakingamira tokimanyi nti alina siriimu ani tannabitegeera n'obulungi. Ani gweyogerako? Mukazi gwe ngendo wasa Blessing yalina siriimu ate naawe olina siriimu. Gwe oli musiru otegeera bulungi otegeera siriimu omulabira ku feesi ndabika abalina siriimu. Waba alina siriimu sibiriimu. Sebo mukulu leka gwe yadduka emisinde. Omwami bamuleese nga bamanyi nti alina siriimu nti anaawasa omuwala naye sebo naye akulaga ntayagala mulwadde. N'olwekyo gwe atannafuna bulwadde buno firimu eno ekubeereremu. Manya kintuseeko olwaleero teyanyumiza bbaawo bannanga akasajja katuvuluze katusinisizza ebinnyo. Asajja kadduse kansinsiza amanyi
sinza na Becky onyumiza bimalayo naye bwe kamaze kafumutuse. Omusajja wawanyuse emisine ng'alinga alabye ku sitaani. Mikwano gye bagamba. N'emikwano gye bagambe. Gamba amazima. Omwana bamubambe. Yappa. Ebyakwetoloola kubuzaabuza n'afukaana aba. Bijja kuba kyabulabe nnyo. Omwana we mugamba ebintu ebyo. Okumubulira sitasiyenga obudde bugenze. Kati ye omwami n'amukubiriza n'agamba famire gigambe tegeeza omwana nga bukyali. Tumulaba. Kati Becky owaffe tomulaba tali bulungi talyokke tamanyi kyakola. Alina kyatamanyi. Eddagala alimira bulungi. Buli kimu akimanyi. Namulaba ali happy. Neewuja ku makya. Omwana tunagamba ddala kufuna omusajja wakufumbirwa. Omusajja amutwala aba amanyi kyatwala. Amanyi ensonga kyamutwala. Si byakwebuzaabuza nakwekwekerera. Era munnange ye agamba nti famire eyo kyandibadde kirungi neetegeeza omwana nti mulwadde. Omwana n'abeerawo ng'akimanyi. Nga Betty munnange ye baamutegeeza. Era kati ekyokola kyonna kyandowooza ffe tuddemu ensonga zaffe ebyadde tubitse ku mabbali tunoonyeeyo katoka Becky. Ono Becky waffe. Obulwadde bwa siriimu butambula mu ngeri nnyingi. Butambulira mu kwekyoka. We mugenda mu kikolwa eky'omukwano ne mwevulunga ne mwetiribosa nga temwambadde unprotected sex. Awo oli laikire singa omu aba ayina obulwadde. Ye ggwe kano kiteweesonyiwa ebintu byange nja kabalula. Keekwata nnyini mu bintu bya mwana muwala. By the way wobanga oyina obulwadde aya ono ne yeefumita ate pini agitadde awakyamu. Agifumisa awakyamu n'ayimuka n'agenda anaabe ku musaayi. Tukulaga engeri ate omwana n'akwata pini y'emu agiteeke mu kutulaba ate naye. Omuto naye yeefumisa ate pini y'emu ate tukimanyi nti no Betty yemu. Gwe kano lwaki tova mu bintu byange? Obudde buyise. Mu firimu eno era tukulaga nti sirimu osobola okumufuna okuyita mu kwegatta n'omuntu omulwadde nga temwekuumye unprotected sex. So nga ate n'okozesa ebintu by'omulwadde ebicontacting omusaayi because sirimu atambulira mu blood kwegama omusaayi wegukwataga omusaayi omulwadde gukwatagana n'omulamu wava obuzibu. Ensonga lwaki maama ayina sirimu asobola okuzaala omwana ng'ayina sirimu lwakuba waliwo era enkola esobola okutangira ekyo. Omulwadde wa sirimu n'ozaala omwana nga talina sirimu naye ekyo kikolebwa mu ddwaliro. Abasawo we bakikola okwegendereza. Kati munaye maama agamba taata nti Liz ye azanyidde mu bintu bya Becky era yeesaze. Ntidde kubanga embeera eriwo gimanyi togira nnyo mpola mpola kanzije kasaa kikubeewo oluganda nga n'omwana awulira. Liz mukwano oli otya baby? Tufayo ojja kuba bulungi ante weeraliikira ojja kuba fine. Ojja kuba fine mukwano dia tuwala ensonga yakwelaliikirira teweeraliikirira eddagala lino pe eddagala Becky nyamalimanyi okumala omwezi gumu kino nno kiziyiza akawuka okuzaala. Kati munnange nti talina buzibu nabwo ne kino kituyambe nti nno singa oli afuna obulwadde katugeze ng'ono mwana akozesezza ebintu by'oli watandikirawo okumira eddagala lya ARVs okumala omwezi mulamba sirimu aba tagenda kuzaala kitegeeza asobola okuwona n'abeera safe. Kati munnange ono ng'anyumiza ono mukikola mutya mu okuba n'abaagalwa bamwe nga tebabagana ono ye wa mu nsiko ndabagwe ffe byaffe twabeeranga mu nsiko nga twekyokera eyo mu nsiko tebaakulabanga. Kati nze baba lwaki tanzikiriza kwagala muntu wange gwe njagala? Wabula nange simanyi lwaki akugana ng'ate omulenzi mulungi. Nze njagala mwewase gwe ne Alex mubeere mu maka gammwe mweyagale. Era nzije mbeere mukozi wammwe ono tasuubira kubeera n'amaka gage. Eva Saabi n'ayagala kuba mukozi. Kati baaba akomawo
Nakomawo ewaka amaka geego naye gwe kyoba omanya ebizibu ebigalimu. Ayayayayaya nange gajja blessing wanji baba ayise manju bali eno ugundi mirangundi ayise miryango bali manju bana bagana lwakuba oyina sirimu bakugana lwakuba oyina sirimu kati no bano bonna bakimanyi naye tebamugamba mukazi wattu. Blessing jangu munange nkukiriza okufumbira Alex. Sanyu lingi yawulira essanyu nga baba mukiriza okufumbira Alex. Agamba bwe bali baba enga mwenyamivu baba nantusirikira ebyama mga munaye tugenda tusirikira ebyama bwetuba tubyogedde ennaku amaziga nga tulowooza nti bwe tunaayogera wajja kubaawo akatyabaga ennaku maziga neera nga tulowooza nti bwe tunaabisirikira kinaleeta emirimu ne tujja tulowooza nti singa tusirikira ebyama ebyo wajja kubaawo emirembe naye ekituufu kiri nti sirina mirembe gye ndaba. Alex muvubuka muto mbadde saagala omutta. Otegeeza ki? Gwe njagala nnyinza omutta. Namuterako story nti emyaka 15 emabega munange maama atuzaala yagwa mu gajambula agasajja ne gamukwata. Maama bakwata mukwate. Era ensonga lwaki munange nze baabawo ndi mulamu naye maama result zagenda okuvaayo ng'agasajja gamukwata yafuna olubuto. Kyokka ate wagenda okuzaalibwa bambi maama teyamanya olw'okuba maama ye teyeekeberezaawo mu kuzaala ng'amaze okuzaala we yamanyira nti alina akawuka ka siriimu. Era munange ensonga lwaki naawe oli mulwadde bulijjo okugaana Alex aleme okubeera naye mulaavu nga saagala omutte oli mulwadde. Kansigale ngende wa Alex mubulire ekituufu nti olina siriimu. Wanaakwagala akwagale ku lulwe nabatakwagala munange wali kyakukikolera. Kazi watu papa kasita yategeera nti alina siriimu. Siriimu muyaga ogujja ne gwera buli kimu kubanga tumufunira mu ssanyu munange ebiseera ebisinga. Kyokka ate kazi katukajja kamira eddagala bagala kwetta kijja tambulanga bulungi munange tewetta. Twabisoma ku ssomero n'abalwadde bazaala abaana nga balamu. Maama ye gy'agenze katusuubira Alex ajja kuwasa okuba ng'omwagala. Naye tofaayo munange tomira ddagala ate tewetta. Obulamu bwe obusigaddeyo bwe obutono bukola amakulu. Immaculate Heart Mrs. nawe tukwebaza musawo abaana abali ebulenga bagamba nti ku Immaculate Heart oyo musawo abimalanga alina omukono oguwonya ate nga mukugu nnyo. Waliyo okuzaalisa Immaculate Heart Clinic eryo ddwaliro lya ddala. Musawo Rose nkutumiddeko nnyo kugamba nti n'okola kyamaanyi nnyo. Waliwo AIDS counseling, family planning, byonna endwadde eza buli kika, sikaani buli kimu awo ku Immaculate Heart ebulenga. Oba ogenda okulwalira ojja kuvaayo ng'owonye. Kati munnange Akiramu ye yajja ku Immaculate Heart bamukole ki? Bamukebere ne bamuwa result za Akiramu. Musawo yagenda okuzireeta nga si birungi kuba yali amugambye era ng'amuwadde counseling. N'amuwa result n'amugamba komawo oluvannyuma lwa wiiki 2 otandika okumira eddagala munnange.
Akiramu yafuluma eddwaliro kuba yali yatandise okulwalirira ng'alina okwekebeza omusaayi era we yajja ku Immaculate Heart Clinic wali e Bulenga kumpi ne poliisi opposite ne poliisi y'e Bulenga awo bakamutema temunange wafa jjo wafa dda Akiramu yalwala. Akiramu ye yegatta omwana muwala Becky gwe tumanyi obulungi nti n'omulwadde. Akiramu y'olwamanya bino ne bizawutu yabisuula. Oluvannyuma wiiki 3 Akiramu ye yagaana okugenda omira eddagala. Wano kati wano kati mama Akiramu amutunulira Akiramu mulwadde naye nga Akiramu ajjukira engeri gye bali beeriisa ne Becky ng'ate Becky mulwadde wa siriimu. Kati munange abasawo nga bajja balambule ku Akiramu. Wadda kumira ddagala wuuyo tayagala kumira ddagala era nze ninze kimwafe nziike ate naamukolera ki? Mukadde yagamba Akisamu tayagala kumira ddagala era nze ninze kimu afe tuziike. Abasawo ne bamugamba abaana banno bali okusomera ogenda obasomesa. Akisamu mira eddagala munnange kitandika naawe gwe kyomanya embeera ya Akisamu si nnungi. Obulwadde buno otegererawo nti Akisamu mulwadde siriimu ye amugonzezza n'ate alina okumira eddagala. Eno ye firimu yaffe etandika omuyaga. Akisamu yawuliriza abasawo n'agamba kantandika okumira eddagala kubanga obulamu obwo buba busigaddeyo munnange buba bw'amakulu. Akisamu yafuna atya obulwadde buno? Egenda mu maaso ndowooza okirabye bulungi era okitegedde. Akisamu wajje yavja obulwadde bwa siriimu busaasaana butya okuva ku muntu omu okudda ku mulala? Bulina weekuuma otya? Abstain from sex, have protected sex, n'ekirala story nejja kwongerwako. Abadde Seruyange Shafiki ye yagiwandika tenga ye director. Sempa Jamil Yamaha director of photography Dembe Elijah nkugamba ntino VJ Joshke zakabadde mwato okulabika nga nkateeka mu lulimi lwotegeera obulungi ensonga ziberenga zitambula bukwaku. Tubagala nnyo, subscribing, liking, commenting. Firimu eno webetambudde kituyamba nnyo, kituzaamu amanyi ofulumya n'endala. So nga toba ogijje ku library yo nkugamba nti ddayo obagambe bakuwe akatundu ak'okubiri obanga olabye kano kokka. Naye nga kansuubire tufunyemu ebyokuyiga bingi nnyo nnyini ddala. Tulumunye Kalungi Hassani, Dr. yenna Kyanzizulaifa Hura bangi abakabaddemu okulabika nga message eno ey'omugaso ekutuukako gitambuze ogiwerezeko n'omuntu omulala ate afune ekyokuyiga kubanga kino ekirwadde kyakutulya ffenna. Naye ate we tuba tulwanidde wamu by 2030 tuyinza okuba nga tukimaliriza. Humuza High School ne Mwenya Health Services tubebaza, Jomina Construction Company, Jesha Beauty World, Immaculate Heart Medical Clinic. Thank you all. VJ Joshke.